tikiki kino wetonzi jamba jambula omwaka 2023 guweddeko naye bwe tuba tutunuulidde ku bayimbi abasinze okukola obulungi 2023 okimanyi tubabalira ku ngalo nga bakoze muki mu musically sente oba abakoze obulungi nti nnyimba zibaddewo byawule bibiri olulina abakoze sente omwaka nga bo bakoze sente waliwo ne betuuliddeko buli nogamba gundi azze nga ye tojja musaba sente nga musical azze musically si sente anga si sente ekya sente tujja kufuna obudde nakyo tutulabe tukyogereko naye musically omwaka 2023 waliwo abayimbi omanyi guno omwaka guleesa abayimbi bangi ate gusinze kuleeta bayimbi basajja okusinga kuki ku bakyala nti abayimbi abasajja by the way bakya dominating a music industry ne buli wamu buli industry bweri nobona agenda mu Nigeria abasajja bavuga nnyo okusinga abakazi abasajja bavuga nnyo okusinga abakazi kituufu guno omwaka gubadde musically gubadde mulungi nga guggwako eri abantu abamu mu music industry naffe nga ffe abawagizi tusinze gunyumirwa nga guggwako okitegeera nti music industry kankusese music asinze tunyumira nga omwaka guno guggwako emyezi nga katubale emyezi gya Alien Skin gyegisinze nyumisa guno omwaka Alien Skin abaddewo bayinga omugwokuna gwakutaano kati emyezi gya Alien Skin mpaka kati gyegisinze nyumisa music industry naye ekyo nga okitadde ebbali ekya Alien Skin waliwo abayimbi abakoze obulungi mukko newankubadde tebakoze bulungi bonna ne waliwo abayimbi abakoze omuntu okola obulungi ekintu wakiganye naye omuntu okola obulungi tujja mubala nti ne Money Wise aba akoze kuba tojja wakungamba nti kati tugeze ng'omuyimbi Alien Skin nti akoze musical akikubye neinkamu eba weeri tosobola ebyo bintu bibiri byawula era omuyimbi nti Vairota mwana mutazze naye music we akoze amukoleddemuko n'akasente akoze naye ate bano bagundi be yajja nabo baliya mu voice ate yajja n'abazze luvannyuma Liam Voice abaddewo Vairota yasangawo Liam Voice yajja 2021 ate ekituufu mu covid ate gundi ate unknown yajja covid amaze kuggwamu mushegeera Victor Luzi yasooka okubeera ate yajjanga ne covid anabana kubeera covid ajja buzzi kuba covid gundi we bamugala yali amaze okuteeka kayimba kakokubiri nibalyoka covid ajja omugalo ne gulyoka gujja naye waliwo abayimbi abatadde ennyimba naye nga zikuba ku bisenge nezikuba ku kisenge nezibanga eziwaawala nezikomaawo nga baleeba bahiti nga ajja kubeemu tugambe omuyimbi nga ono yayimba lusuku lwa seminti kati ate abo si bayimbi bagezaako kuyimba abo bagezaako kuyimba bageegenya abo si bayimbi naye bwe tuba twogera ku muntu omuyimbi ng'asobodde kale yeesazzaako ajja afulumi ate biri by the way kaba kantubyeyo wammwe uliriza omwana oyo gundi yanikozi alimpa yali muyimbi mulungi naye nze ndowooza ekyamulemesa okuyimba accident eno yamuzannyo emabega kati awo oteredde lwaki obadde olyoga nti si muyimbi anti kati takyali tomubala kuba yakubakamu n'agenda kati tomubala mu bayimbi tomubala kuba n'essaawa zino asobbe yateerera naye talinaawo oluyimba oluyimba tebalukozesa magulu oba mikono ate ng'abimenyeka magulu anti olulinawo abayimbi babakoledde mu mawulire omwaka guno okusinga music waabwe ani abakoledde mu mawulire Bruno K kati ate Bruno K bamupangisaawo buno
Simulaba amboya tene kuchivu. Buno ke ne ku birthday party tayinza kwepangisa n'ayimba. Ye kennyini ku birthday party tayinza kwepangisa n'ayimba. Tosobola wulira Buno ke nti bamupangisizza wano. Nti ayimbye wano. Ne bayimbi bane tabayimbi. Ekitunda Buno ke kuganza bakazi. Ne si music. Dayo tutumbala bayimbi abakozi mu. Tomubala toyina namwe tamulistiza abayimbi. Buno ke si muyimbi. Just ye atambule mu kifaananyi ky'obuyimbi n'atuukiriza ebigendererwa bye. Naye bwe tuba tubala abayimbi abakoze obulungi on a serious note. Njagala twebaze Dr. Jose Chameleone okusustaininga emyaka gino 2 gy'atugamba nga waali up to date. Abayimbi abakoze obulungi ate abo towali bataddemu. Nelisooka litutunulira guno omujiji obubadde gwakajja kubeera n'omwaka ogujja Jose Chameleone ojja mulaba nga waali ntitajja vaawo naye tutunulire bano abaana bebe kulu naye tetumuteekamu oba teyetakoleddeeko ddala yadde takoze naye waali tumuleke. So kati ku lisiti eyange ogenda kumpa eyo nange kankuwa eyange. Ku lisiti eyange abayimbi abakoze ngenda kubagatta abakyala n'abasajja oba nsooke basajja nzireko abakyala. Bekyoyagala ngenda kusooka lisiti y'abasajja. Omuyimbi omu ku bakoze obulungi nga bakolera ddala bulungi David Lutalo akolera ddala bulungi nnyo musicale tutwogera ku music. Ekya ssente tujja kukifuna obudde nakyo tulaba engeri gye tukyogerako naye musicale David Lutalo akoze bulungi. Ennyimba ze zibaddewo atukubye kabisi kandagala n'atukuba Naalongo n'atukuba Emboona ate n'atukona concert. Okitegeera David Lutalo akolera ddala bulungi nnyo babongoote. Yes babongoote agenda n'olukolera launch ku Serena Hotel yataddeyo dda. Akolera ddala olunaku luli lumu. Teruli lumu. Date yeji. CM. Ono wa 26 oli wa 27. Mpozi nga nalabye bubi. So David Lutalo akolera ddala bulungi nnyo. Omuyimbi omulala akolera ddala obulungi nnyo abadde Fikfumika bambi. Fikfumika aliko consistency. Alemezaamu nnyo nga bw'okiwulira. Fikfumika oyo muyimbi wano lokala akoze nti abeerako n'oluyimba buli mwaka. N'abeerako n'obuyimba n'obuyimba naye twali tumusuubiramu bingi ng'abavubuka Bannayuganda sitayiro ye biki nga tumusuubira ye level kwali agifunyeemu ebyebweru okutunda ebweru kubanga ne bali abali ebweru balina ennyimba ze bakuba ne zitajja eno ne zikoma eyo. So yewe tutuulira ku muyimbi gwe yaleeta olakimanyi nti omuyimbi nga Fireboy anti olira promotion ya wano Uganda si ey'emu neye Nigeria. Nti barema bonna obalaba bakajja naye ate wano Uganda teri muyimbi ayinza kwesimba mu Rema. Teri ayinza kukola Rema byakoledde mu bbanga ettono. Okitegeera Rema kwali ne Kenzo nyinyi tasobola mutuuka mu koota. Tasobola tugambe nti music yeri so big. So Fikfumika wano ate be tuba twogera ku omuyimbi yenna nga tonnaba kugumiza waka oba tolina kyogambayo sooka ogumize waka okuba ewaka ng'ewaka osobola ekyokola ekikulubula ewaka tosobola kifuna bweru. Oganye okukola wano abeebweru banaakulaba batya nti agundi akola bulungi ewaka eri katumuwe tekisoboka. Ono omwana eyakakuba onana baby wano tannagumiza naye bwerusereza akola akwata mitwalo gya $5 zibamupangisa yakubye UK tolina manya babeera mu kasente akalungi. Anti wuliriza wano yakubye yitiye neekuba wano yitiye mu kukuba wano e Uganda neekuba wano e Kampala neegibuna n'abeebweru ne bamufunamu interest. Naye nga otuvuddewo ngenda kukuwa omuyimbi addako amanyiddwa nga Gravity omutujju. Okwepiica jangu tugende mu kwepiica. So Gravity atukubye
Lwavita atukubye bulungi nnyo guno omwaka akoze Lwavita akoze atukubye okwepiica n'atuteeka wano buli mwaka akolera wano era tuli wano nze bw'oba tokubye waka oba tolina ky'oŋŋamba nga tokubye waka oba okiwulira kuba etwogerako byonna biri waka oba okitegeera tuli ku kyaffe. Lwavita akolera ddala bulungi nnyo atukubye okwepiica nama n'atwokya konsati. So naye 2023 tamutambulidde bubi okutwaliza awamu. Omuyimbi omulala kankoledde obulungi ngenda kukuwaani nga sinaba kutuuka ku top 10 artist. Ngenda kukuwaani abasajja ndowooza kambateeka awo abalala bakoledde ddala bubi. Tosobola kuŋŋamba abalala bakoledde bubi mpozi nga lisiti yo tewasuse gyekenneenya. Tosobola kubuusa amaaso ng'omuyimbi Palaso n'obuusa amaaso omuyimbi nga Alien Skin tonamwogerako. Alien Skin anti ogambye abayimbi anti gwe mpise top 10 mbadde njagala nsooke nkuwe bano nga sinnakuwa Alien Skin kuba ate Alien Skin top 10 n'oteekamu David Lutalo bano n'otabateekamu anti Alien Skin ye top 10 artist mubamu 10 abasinze. Ye kennyini yeeyita top 10 artist ye namba emu mpaka ku namba 10. Alien Skin Palaso nga tonnamu. Palaso takoze bulungi musically takoze bulungi newankubadde ayimbe kati mbuli oluyimba lwa Palaso lwakubye guno omwaka. Mbulira oluyimba lwa Palaso olukubye guno omwaka lumpe sisobola kugamba kuba tewali takoze Palaso simussaako ku lisiti yange takoleddeeko ddala naye nga ayimba bulungi musajja mulungi. Then omuyimbi asingidde ddala okukola obulungi Alien Skin ebintu Alien Skin byakoze. By the way Eddie Kenzo ogenda kukwata amawulire mu byo osinze kutegeeza oli mbasajja oba ogamba bayimbi mbasajja nkyali mbasajja ate ogamba bakoze. Nze nonda abasajja abankoledde nawo bakazi waliwo abankolere nenze kati nonda abasajja oyinza omuteeka ne mbasajja kuba ebintu byakoze. Eddie Kenzo akoze bulungi naye ayinako obuyimba bwe obukubye ebivulu abikubira ddala. Eddie Kenzo naye akoze bulungi guno omwaka. Ate mbakazi ndowooza era Shiba akoze bulungi, Spice Dana akoze bulungi, Cindy akoze bulungi. Anti kati bw'okizizza mu bivulu nogola naye Cindy tojja muteeka mu bakazi abakoze obulungi kuba tabadde guna luyimba kiri kye nabadde ntanze nakyo. Mani wekidda ku kyessente Cindy akoze ssente omwaka guno nitayikoze music tayinaawo music ate kwewagambye oli mu kugira abantu erinnya lye libadde ly'amaanyi nnyo mu music industry guno omwaka okuba n'erinnya ery'amaanyi abantu babadde n'amannya kyobola nakugambye music ajjamu bakamiliyoni ojjemu babekulu okyegera nti balina amannya naye music tebabadde na kati Cindy togenda muteeka mu bantu abakoze music niye mbakoze ssente. Ate kati obuzibu olwo Cindy mwagala ng'omuntu. Kino ekintu tosobola gamba nti kizibu nnyo okwogera ku Cindy ne okwogera ku music ne soogera ku Cindy kati mwagala nnyo ng'omuntu naye ng'ovudde ku by'omwagala ng'omuntu kale eyo tuba music tabadde na music tayinaawo nnyo music tayinaawo nnyo. Era tumuleeta mbayimbi abakoze guno omwaka musically naye abakoze ssente mwali akoledde ddala akasente naye nga guno omwaka gwosofa omwaka gubadde gwa Alien Skin akoze byonna omwaka gubaako n'omuntu gwe gutambulirako bamuse bwe bakoma eyo bakubamu myezi 3 myezi 5 anti era naye abeera n'omwaka gwe kuba kati era neyogamba okyali mbayimbi abakazi guno buli mwaka kale tubale nti azawi ne guno omwaka akoze bulungi oshegera Vinka musically bakubye awo Vinka oli mutuufu Wininwaji guno omwaka bakoze bulungi abakazi
nti ojja teekamu n'abaana bato abazza obuzingo olabe omwaka gumukoledde bajja oyiranda bayira